Akaseera kano kabeera ka lipoota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwako by'embeera z'obudde. Wadde ng'embeera y'obudde ya mukalwe wabula enkuba ekyagenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku alipoota ze tugenda nga tukuŋŋaanya. Ekifaananyi kya ssamugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu bitundu ebisinga mu makkati ga ssemazinga Africa, era ekyo kiviirako empewo empeweevu nga zikuuta ziva eyo mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva ku nnyanja Nalubaale. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira omusana okwaka mu bitundu ebisinga obungi awo mu masekkati era n'eri ebugwanjuba naye embeera y'obudde ejja kuba nga ya musana. Eri ebuvanjuba mu bitundu ebimu nga Tororo, Jinja wajja kubaayo olwandagirize so nga ate ebitundu ebimu omusana gujja kwaka. Ebukiikakkono embeera y'obudde ejja kuba nga ya musana. Mu biseera by'olweggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu nga Kampala, Ng'ekibodda, Mupigi so nga ate ebimu nga Nakaseke, Luweero omusana gujja kuba nga gwaka. Ebbugumu okuba ku diguli za 27 okutuuka eri ku 29. Ebugwanjuba n'ebitundu ebimu nga Kasese, Ng'Ekibodda eri Hoima enkuba ejja kutonnya so nga ate ebbugumu okuba ku diguli za 24 Kabale okutuuka ku 29. Ebukiika eri ebuvanjuba nayo era enkuba ejja kutonnya mu bitundu ebisinga obungi ebbugumu okuba ku diguli 26 okutuuka eri ku 29 Karamoja. Ebukiikakkono ebitundu ebimu omusana gujja kuba nga gwaka so nga ate ebimu enkuba etonnya nga Kitugumu paka awo Arua ebbugumu okuba ku diguli 28 okutuuka ku 29. Bwe tugezaako tulaba ate mu kibuga Nairobi omusana gujja kwaka ebbugumu okuba ku diguli 23 so nga ate eri mu Cairo omusana gujja kwememula okutuuka ku diguli 40. London wajja kubaayo olwandagirize ebbugumu okuba ku diguli 24. Tuyanza okubeerako naawe beera bulungi.